satellite n'abagenda okujja mu Sunday service tegekayo embaasa ey'enjawulo tegekayo ssente zo eza satellite ate mwabaziwayo bulijjo temugayala n'akamu n'akatono singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu zino za satellite omukyala ampadde emitwalo 3 za satellite bwe nali ntandika okubulira enjiri walina emitwalo 2 nga gyokozesa nga ye kapito wange emitwalo 2 Hajjati Shamim vidde kawempe wakozesanga mitwalo 2 zino zompadde nnyemu akatunda nywamu akatunda musumba webale enjiri webale satu satellite enjiri ebuulirwe musumba era Shamim Hajjati natera okulokoka oli muki soko je Shamim olese ssente tuwanike enjiri gwonootera butezi kulokoka natera musumba enjiri yange ogiwuliridde ebbanga ki mwaka nga gumunajja mwaka guwedde mwezi gwali gwa 6 nga 3 omutwe gw'enjiri gwali kugamba atufuula abajulizi abalamu kati mukulire omugundi neŋŋamba omwami waye ne mugamba omusumba ayita abalokole n'abatali balokole mbadde nsaba ngendeko ku kyaki n'agamba nedda toteekeddwa genda ku kyaki olw'ensonga oli mukyala muwoowe ne mugamba yiyi nga mpulira njagala ogenda ku kyaki n'aŋŋamba nkugambye tojja kugenda kati mukugira ng'oyita neŋŋamba nteekeddwa okugenda ebyange tebyali byangu okujja no musumba naleka omwami afulumiza ebyange nga ŋŋambye oba osaze ogenda ku kyaki genda n'ebintu byo byonna ne mugamba zikaŋŋende owali omusumba ayita abalokole n'abatali balokole nenjja nga mmaliridde musumba mukujjano nga mmaliridde nenjija ku kyaki nga omanya ate nga yali yeekwasa nti kati igwe talinayo engoye zosobola kwambala ku kyaki oyambala hijabu engoye kati zogenda nazo ne mugamba kati nze nyambala ki kangende ne hijabu we natuukeyo nga tebatukkiriza kuyingira mu kyaki kiri fine nja kukomawo naye nze ŋŋenda nga mpulira njagala kujja ku kyaki nekituukiriza nensobola okujja ku kyaki nenjja ku kyaki naye nga njija nange najja mukuba nga nebuuza ebibuuzo kantuuke waawo musumba mu kujja mu kyaki kati we najja mu kyaki nga binsobedde owakandese bafulumiza akubidde maama wange Hajjati Madiina Nakimuli gayaza namugamba muwala wange ansobedde agambye agenda ku kyaki kino nga tekibanga nawo naga omwana okuleka nga aliko ekikyamu ku mutwe ani yamugambye agende ku kyaki okuba n'obwavu obwokuba ndi kapito wa mitwalo 2 tebalabanga ekikyamu nenjija natambuza nebigere musumba ng'embeera kale yali ki si nnungi nga n'enkumi 2 sizirina ezinjija ekawempe okundi 5 ku kyaki nentambuzawo mpolampola gundi ebigere nentuuka kati mu kutuuka ano ku kyaki nentuulaawo natuulaawo maaso awo nembeera awo neneegumya neŋŋamba Mukama mutima neŋŋamba Mukama gwamanya ebyange nze kasa ntuuse mbadde mpulira mu mutima nti wenjagala okutuuka ntuuse byonna mbikwasiza nenguma ne batandika okutendereza nga omanyirwa n'abakeerawo wabeerawo okutendereza biki ebyo ne tubeerawo ne tuyimbamuuko wajjiraawo nali sikumanyi kale nga ebiseera ebyo nga Hajji yali talina na ssimu owaka Hajji wange Abudu mu TV nga talina TV ayimini nga gundi nga naye kennyini essimu y'omu ngalo nga siyina namutebi nenjija kati we najja wano nali sikulaba kale ku TV biki nenkulaba kati wawajja watuukira wano notandika okusaba nenjukira eddoboozi lye ery'oku leediyo kyova olaba nga ndese ssente ezo enjiri ekole ki tubeera ku leediyo naye ng'onoonya wootandikira okujja ku kyaki tolabawo nenjija we najja wano nenziramu essuubi nenkola ki ne tumala okusaba okutendereza neŋŋamba Mukama ebyange kati nawulira mu nnyimba ezo ez'okutendereza n'olaba njagala nnyo ettende nti Mukama alwana entalo kati mu kuvaano maze otuteekako amafuta neŋŋenda mu mutima gwange nga mulimu oluyimba olwo Mukama neŋŋamba Mukama gwamanya ebyange nsookaayo nze yalise emigugu wabweru nga giri wabweru nsookaayo Mukama kolera ebyekisa neŋŋenda Mukama alwana entalo nga wenduyimba bannange ŋŋenda okutuuka owaka omwami musanga yeetuuziza ku mulyango angamba kulikayo kulikayo nagamba kulikayo konze nvuddeyo nagamba kati mbuulira watandise otya gwe yabadde mu hijabu ye sharia
wabadde muijabu watandise okuyingira church ne mugamba zinabadde ndi mumalirivu nga nyagala genda kulaba musumba banna ekigambo kusitukira muntu kujja kucha kikola amakulu wadde fena tubera ku radio ne TV ne ekigambo kusitukira mukwerekereza buli kimu kikola amakulu musumba wandi waka mafuta ebyange byakyuka mpola nefuna obuvumu ne mugamba mwami wange wategedde nyagala ka ssente kakutandika kwa nagamba sinawo ssente naye nina ssente zensubira ne muganze kantandike n'akatono mpazo oyinawo nangamba ninawo emitwalo ebiri gigino gwamanyi oba oganye ogumiikiriza nenkera ku macha kalerwe nga nina amanya olw'amafuta gali gowanjiwako nga n'enjiri gye watubuulirako olwo kubanga lyekwatagana ku mbeera yange ku nnaku gye nali nina n'emigugwe gyazintooweredde gye najja nakyo kati ki nenkeera we natuuka kalerwe gangwa ku bintu bya layisi nga nsuubula nagenda neeyagala nga nsuubula bibiringanya ebya layisi bitulatula musumba teri kinkolera amakulu nga kalerwe wabeerayo ebintu ebya layisi ebyo n'obiyola n'oyiwa ku mudaala biringanya w'ebitaano ng'akola 2,000 webitya entula wezitye layisi n'embireetaleeta mu mitwalo gyange ebiri egyo n'ebiralala n'ennyongerezaako we nabireeta wokola olunaku lwe nasooka okukola nenkola omutwalo esogundi kati nasanga ani musanyufu nangamba yinga oli musanyufu nemugamba dde sikisuubira naawe kino ani gwe nabadde ntegese nti yagenda okugula ebintu nemugamba olaba ndowooza kyaki byenkoledde ge mafuta gano nga nkoze ssente amagoba ago nentandikawo entyo nensevingangako mpola ne ebintu byali bisigaddeko bitono nenzirayo nensuubula nga njeeko 2,000 okusevinga nensevingakaawo nengamba zinesigadde ate kandete ennyongereko wentyo natandikira nentandika osuubula ebintu kaleero essaawa ya leero musumba wayi teweewendulira babbi beekawempe kyoba otegeera nti ng'ebiri gye yatandisa agindeetedde ensibulukukireko naye ate enjiri eva ku radio ne ku satellite aleeseeyo 3 kati nawe beera muntu mukulu akole bulungi Yesu musumba olw'enjiri maanyi meerere musumba weebale ndi miliyoni essaawa eno nina edduuka nina omudaala omwami agamba kikati omwami owange yangamba nti naye anaatera okugjako ku chachi yalina kyalindiridde ate nga nja kifuna. Somebody shout hallelujah. Gwonootera okulokoka. Naatera okulokoka musumba sawa. Tugenda kukaka ddayo weetuulire. Musumba ngenda ku faamu. Kati ogenda ku faamu mpa amafuta. Agenda Hajjati agenda. Mwafuna faamu ebamunani? Ebamunani Kalutete tulinayo faamu ngenda kusasula ku bakozi n'omwami wange gyali. Nkuwadde amafuta amalala mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Katonda abongera obugagalita emikono. Genda ku faamu. Okomawo mu overnight. Sooka odduka ogende mu ekyo. Yangu agenda osasula abakozi ku faamu. Duka misinde leeta ssente za satellite. Asigaddeyo yangu oleete ssente za satellite. Oba anaatera okulokoka aleese ate gw'olinda ki? Duka misinde wano maaso ne muziteeka. Yangu yaleeta ssente enjiri eyongera okubuulirwa. Si wano wokka naye mu nsi zonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka. Yesu yalagira okubuulira enjiri. Amangu nnyo njagasabira oluvannyuma. Si wano wokka naye mu nsi zonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka. Yesu yalagira okubuulira enjiri. Amangu nnyo ddala Yesu akomawo. Si wano wokka naye mu nsi zonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka. Yesu yalagira okubuulira enjiri. Amangu nnyo ddala Yesu akomawo. Sazeewo ab'emikwano, sazeewo abooluganda, sazeewo ab'emikwano, sazeewo mbuulira enjiri agendanga naye. Sazeewo abooluganda, sazeewo okuwagira enjiri gendanga naye. Sazeewo ab'emikwano, sazeewo abooluganda,
sazeewo ab'emikwano. Bw'obanga tonjagala Yesu ananjagala. Bw'obanga tondiiko Yesu anambaako. Bw'obanga tonzijanjabe Yesu ananzijanjaba. Mwebale kuleeta ssente za Satelite n'abagenda okujja mu Sunday service. Tegekayo ebbaasa ey'enjawulo, tegekayo ssente zo eza Satelite. Ate mwabaziwayo bulijjo temugayala n'akamu n'akatono. Enjiri eyamba abalokole, enjiri eyamba abatali balokole. Enjiri maanyi ga Katonda. Bw'owanika enjiri ya Kristo ku Satelite, naawe Katonda agenda kuwanika emirimu gyo. Naawe anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Oyingidde mu mirimu gya Katonda gikolebwe, ne Katonda ayingire mu mirimu gyo, ne Katonda ayimuse kapitowo, ne Katonda akwongera abantu. Nga bw'osalawo enjiri ebuulirwe, Katonda yeyongera ofuna abantu be, naawe Katonda akwongera abantu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, yimusa emikono gwe abadde eno naawe atalina bakwambukayo. Nsaba Katonda emikono gy'amagirabisa omukisa. Okwagala enjiri kuba kwagala Katonda, kubanga ekigambo kigambo kya Katonda. Abantu bangi obalabye bafunye kaleji, abantu bangi obalabye bafunye amaanyi. Laba omukazi akyali omusiraamu, bwe yafuna aji okujja, yafuna okuyaayaana okujja, n'atandika n'emitwalo ebiri. Kati alina n'effaamu, alina n'amaduuka, alina n'emidaala. Golooza gwawaayo ssente, olowooza nga gwawaayo ssente tutuuke ku balala. Mukama taakukolere, akukolere Mukama mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gy'osabe bye weetaaga.